Wonnyukidde olunaku olwaleero ng'omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni olwaleero mu butongole agaddewo watamiruka w'ekibiina ky'NRM eyatandise mu ssaawa eky'Kololo era ng'olwo yabaddemu ebbugumu ery'amaanyi ery'okulonda abakulembeze abagenda okutuula ku lukiiko olw'okuntiko olw'ekibiina oluyitibwa olwa Central Executive Committee mu butongole. Pulezidenti Museveni bw'abadde ng'aggalawo ttamiruka ono avumidde ekyabakulembeze ab'ekibiina ky'NRM abalabiddwako nga bali mu kugulirira abalonzi n'ekigenderezo eky'okuba nga babaperereza basobole okuba nga tebabalonda okutuula ku lukiiko luno. Pulezidenti Museveni agamba nti embeera eno ekibiina ky'NRM kigenda kuba nga tekigirwanyisa kubanga tebeetaaga abakulembeze okuba nga batandika okugulira abalonzi mu mbeera eno ekiwa ekifaananyi ekibi eri abalonzi naddala mu ggwanga Uganda naddala okwonoona erinnya ly'ekibiina. Pulezidenti Museveni asinzidde Kololo n'alooka abaako eb'enjawulo by'atangaazizza ku nsonga eno wakati mu kuvumirira abakulembeze bonna abeenyigira mu mbeera gy'agamba nti eviirako abantu ba bulijjo okubabuusabuusa naddala obukulembeze bwabwe. I want to appeal to all leaders. Stop, I'm going to call it Oktokoza. Nobody should pollute our NRM with bad behavior. The use of money, corruption must be condemned. And we shall be educating everybody that this should stop. But in some cases, we may even take legal action and criminal action. So I'm very happy about the huge membership, huge number of our members, more than 20 million if you include some of the teenagers. But the voters by May were 18.5 million. So please reject corruption that the young people are complaining. We shall handle their issue. Reject the young people by resisting what you think was wrong. You are becoming true members. Kaakati Pulezidenti Museveni okwogera ebigambo bino kiddiridde nga n'abamu ku babaka ba paalamenti okuva mu bibiina eby'enjawulo ku ludda olwabula gavumenti mu ggwanga nga bakulembeddwa mu mubaka wa paalamenti akiikira ekitundu eky'amaserengeta g'e Nakaseke mu lukiiko olukulu olw'eggwanga Paulson Lutamaguzi Ssemakula abavuddewo okuvumira embeera eyalabikidde mu ssaawa ekololo. Mutamiruka w'ekibiina ky'NRM yabadde wava mu mpito naddala olunaku olw'eggulu. Paulson Lutamaguzi Ssemakula ng'ayogerako eri bannamawulire avumiridde embeera ey'abamu ku bannakibiina ky'NRM bagamba nti bano bagenze n'obuwumbi obw'ensimbi mu ssaawa ekololo basobole okuba nga tebagulirira abalonzi n'ekigendo ekyokuba nga tebabalonda. Ekimu kyategeezezza nti ekiseera woofiisi ya kalisuuliisi wa gavumenti esobole okuba nga bwetyo mu butongole ekola ku nteekateeka z'okunoonyereza abagamba okuba nti bano bagenze n'ebisaawe eby'ensimbi mu mbeera y'okugulira abalonzi kyokka nga ensimbi zino ez'omuwi w'omusolo ezandisaanye okusobola okweyambisibwa okulaba nga batuusa obuweereza bw'omugundu eri abantu ba bulijjo. Lutamaguzi agamba nti gavumenti ebiseera ebisinga erabiddwako ng'eri mu kubanga tiweeteeraajana nga bwe talina nsimbi zimala okusobola okutuusa obuweereza eri abantu ba bulijjo kyokka kyewuunyisa okuba nti ensimbi eziwerako ddala zezaasansanziddwa mu bitundu eby'ekkololo ne bannakibiina ky'NRM. To spend those billions of money, where do you work, Mr. Chodu? And these other kakuni's of people, where do they work? Mutubulire bikibe bakole ebyenjawulo, mutubulire sources z'obugagga bwabwe zeziriwa. Bakola wa abalala we batakola. They have never made any investigation and conclude it because investigative arms of government is on about suffocating intentionally. Bazise wa police ajja investigating nga naye sente ze bamuwa mwazibba endala muzisa musako ne mumukako okumusala kati temuzimuwa n'ebitongole bye walitaddewo ng'ebyajiji wabisuffocatinga intentionally ne muteekamu bana abantu betikame obadde wamuteekawo ne buli wagenze ng'okebera ku ddiiru zammwe ng'weba mugamba nti gwe nogenda mpola. Some people are bigger than the country in this Uganda. Kaakati okulonda okubaddewo era okulangiriddwa mu butongole ne ssentebe w'akakiiko akavulanza ku nsonga z'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM mu kiri ekikeeseza olunaku olwaleero tukitegedde nti omukyala Anita Mo sipiika wa paalamenti y'eggwanga Uganda yawangudde ekifo ekibaddemu Rebecca Etwala Kadaga ekya Second National Vice Chairperson eky'abakyala ku lukiiko olw'okuntiko olwa SEC. Calvin David Echodo yawangudde ekyokubeera omumyuka owa ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu kitundu kino eky'obuvanjuba bw'eggwanga Uganda ate nga minisita Aruna Kasolo yawangudde eky'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu bitundu ebya Buganda n'asuubiza nga bagenda okuba nga tibwati atambuza bulungi emirimu gye. Lodge John Baptist awangudde ekyokubeera amyuka ssentebe w'ekibiina mu kitundu eky'Ebukaramoja ate nga Dennis Amson Oboa ng'ono ye nampala wa gavumenti mu paalamenti y'eggwanga Uganda yawangudde ekifo ekyokubeera amyuka ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu bitundu eby'omu mambuka g'eggwanga Uganda. Asiimwe Jonat ono awangudde ekifo ekyokubeera amyuka ssentebe ow'ekibiina ky'NRM mu kitundu eky'obugwanjuba bw'eggwanga Uganda k'oteeka omuyindi ayitibwa Salim
Saadi Uhuru awangudde ekyokubeera omumyuka wa ssentebe ow'ekibiina ky'NRM mu bitundu eby'omu Kampala. Bonna basuubiza nga bagenda okuba nga tebakola butaweera okulaba ng'ekibiina ky'NRM kiddamu endasi naddala mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga wakati nga tusemberera akalulu akabonna ak'omwaka 2026. Amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru, reediyo eri emu yokka, Nabasa Twamba.